tutambula nnyo ne tubuuza omuntu we mwasulako mwenna mu nnyumba y'emu nga musharinga amasaati mumanyi obufo n'obuddo bwammwe n'avaayo n'akola statement bwekyo ate time we twalibadde tujubilatinga ate bigayi n'avaayo n'agamba ati nno era wali tosaanidde mu mbeera wetu wamumma connections. Ensonga zeezo mbadde nziraba naye sinaba zitegera bulungi kubanga bwe naba zitegedde nja byogerako naye kati sinabitegeera bulungi kasooka enkola research amala. Olw'okuba nti nno microphones zino abamu bano baba tebapiikinga naye kati tujja biwuliramu ebimu ndowooza era munaba mupiikinga si bwe kiri. Njagadde oddemu ku nsonga ya Bigeye because ekutte enkandako y'amaanyi nnyo ku connections kwekali nga bwe nkugambye ensonga ezo mbadde nziraba kubanze social media sigiwanya obudde naye ate njibaako kubamba njagala kulaba ku bafandi bange oba okitegeera naye sinabitegeera bulungi bwe naaba mbitegedde nja byogerako nkyabyetegereza ndabe what is the problem. Tugenda kwata ekibuuzo ekirala badde nsaba ffenna tuwuliziganye kyobana muteekeko omuzindalo guno ogwokubiri kuba kino ekifo kya bbeeyi kiri mu nnyo tunadde nansana buuza ekibuuzo ekirala. Omukulu Eddy Kenzo kulika Yosef amanya nze Prosper Magics nkola ne mu TV ne Prosper Magics Media. Twagala kwebaza nti at least olina wotadde Uganda naye gwe ng'omuntu akola research era tukakasa nti research yetadde music wo okubanga ali waggulu essaawa zino. Njawulo ki gye wasanze ebweru gy'ogamba ekyalemesezza Abafrika abasinga okuba nga bawangula Grammys? First and foremost obuzibu obuliwo ekisookera ddala Abafirika tetuli united. Abafirika tukkiriza nnyo mu buli omu ani asinza ani twagala nnyo okusinga ku bannaffe. Ebiseera ebisinga bw'otunuulira Abafirika ne bw'olaba ebintu byaffe engeri gye tubikolamu bintu bya kwewalana bintu byawa. Abafirika bw'ogenda online n'okola research emala osanga n'abalogo osanga naki osanga abasezi okyegera so Abafirika sikulimba bw'okola research amala tetuli united tetuli ndowooza. The reason why we are not, I don't know why we are not united, but Africans, we are not united enough. And I think so, because when you go online and you do research, osanga y'abalogo abasezi bali okubajjudde oba okitegeera. So nze ndaba nga abazungu abo bali united nti kizibu nnyo okubasanga nga bali mu ntala teffe ze tubanga oba okitegeera. Bakolera wamu ekyokubiri bw'otunuulira abazungu abo tetulina gye tuyinza bayitako. Ennyimba ezaffe mw'osanga abantu bayimba ku bendova bayimba ku ki bayimba ebintu bye tuyimbako ebiseera ebisinga bibeera byangu ate bibeera bintu byekwigafe. Twagala nnyo omwenge, twagala nnyo sexy, twagala nnyo nakyo ekirala akakoola n'enjaayi. Tugamba Abafirika bw'otunuulira kale bino sigezaako okuzaala bamuntu yenna bakola ki, but bw'okola research n'olaba vidiyo zaffe n'olaba n'emiramwa gye tuyimbako n'olaba naki olabira ddala nga waliwo ebitusanyusa ffe nga ffe, and you cannot take that away. Naye ate olumu bitukola ki bitulimitingamu kuba bw'otunuulira abantu emiramwa gye bayimbako ogenda okulabira ddala nga abasajja abo abazungu they go deep n'ayogera ku kintu most especially n'olaba nga kiunitinga. Like for example bw'otunuulira Grammys, abantu abakozeeko research ku Grammys bw'ogenda ku website ne mu Grammy Museum mu biki n'obiraba aba Grammy bakugamba Grammy has nothing to do with popularity or sales. Ekyo ne bakisiiringa bagamba Bob Grammy ogigabira omuntu tebafaayo ku sales zizookoze views mmeka z'olina, tebafaayo ku popularity gy'olina, naye bafa ku criterias bo ze balowooza tize ziqualifyinga okubanga zibatwalawa mu maaso. Kyenkyanoonyerezaako bange ndi Mufirika ng'abo era ebyo ebintu bya bend over gent here mbiyimba nnyo
naye nkyagezaako bula nti ntereeza tutereeza kuba bulina butuyita oba okitegeera naye abafirika ndowooza ekitulemesa awamu kyekyo n'ekyokubiri biri ebintu byabali bantu be babiyiya be bamanyi emitendera gyabyo like for example Olympics ne bw'okola otya tetuyinza zibasinza kuba batusinga budget baleeta abantu 2 bino mutwala 5 bakubye nnyo kuliko ababaka ba palamenti n'ababaka bano oluusi ne minisita kakati awo nawo ne wabaawo embeera Olympics kandaba Olympics Oscars Grammys kyekirala wategese walolikaako weebale nnyo okitegeera nti ogenda okulaba Afrika yonna yezeekuba ne balondamu kiraabu emu ekubye zimme ate bo ne baleeta ya South America ne baleeta eyawa ne zijja ttiimu nga 10 kati ne buba okola otya so wabaawo ebintu ebaakolanga bo bino bakuumira mu buyinza so embeera mu mbeera bwetyo Abafirika sijja kubanenya sibulaminga n'endowooza oluusi n'emiramu gye tuyimba ku myenge bawala bubina motoka ate ng'oluusi tetuba nazo abantu bayimba ku bogati naye nga ne oluusi nekalawo mutakalina tugenda kugenda mu kibuuzo ekirala naye ekyo kituleeta okuba nti nno tukubuuza owagendayo bangi baalaga bakusanyukira naye abayimbi b'essalaama munyonyo awadi bw'otaagireeta basalabamu embuzi mu mitima egyabwe lwaki olina obuwagizi mu bantu naye mu bayimbi banno kiki bazimba mutima tebakukkiririzaamu abasinga ku bo si basanyufu na buli siteepu gyoteekinga mastercard ozeesigaliza n'ebbege oba mazima gali ntiza embeera nagimanyiira gino oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alonkubidde mu mmotoka nagamba Eddy wuliriza oluyimba olwo buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwapeninga leero naye nga naluyimba emyaka 12 emabega baluyita mondeke ennombe buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli njagala ogenda owuliriza oluyimba mondeke ennombe abantu abo naboogerako ne mbatusabira bisegeera ate era ne wano wentuuse nayogerawo era mwana yogedde hasowali nze manyi gyendaga negyenkola ki negyenva nze mbabulya nze nyina ne bagamba nti ndikaana kambate ne balowooza mbulwali nze ndi hasila ama hasila number 1 hasila okitegera sisobola kustopinga kola nze ndi mukozi okukola ku ndi mu DNA and there is no way you can work and don't win. I will keep winning no matter what. Nze just nsaba busabe Katonda nti omanyi buli muntu ali actinga different. Wali omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansuubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi. Kuba someone can react bad, oli n'awulira nga ali so defeated. Nze waliwo omuyimbi yajja n'aŋŋamba ng'asaagasaaga. N'aŋŋamba naye mwana, amazima gali nti okikubye nnyo n'effe ng'otulabisanga abatali bayimbi. Okitegeera? Ngaffe otulabisa bubi, tulinga abatalina kye tukola. Yakiŋŋamba ddako naye ng'alinga asaaga. Naye oluusi yali asaaga bambi naye okikulaga abalala kye balowooza. You reflect noga nze kino ekintu mbadde manyi nti nkikola oli n'akulabira kuba nze abantu aba-inspiring to be here sibatuukanga nako. Naye olaba bulabi omuntu ng'akola ekintu n'ogamba ekyo nja kukikola. Oli n'akola ensobi n'ogamba eyo sijja kugikola. Ffe we learn by doing. Tuyiga ne tukola. Tuyiga naye nga tumaze nakutuukirira muntu mugamba kintu kyonna. So nsaba Mukama ansaasire abantu abamu baleme kureactinga bubi gye bujje because I'm still winning. Tusigaza ebibuuzo bisatu tugoa. Neyanzege nzaje from Bayanja aka Mr. Wabwan kola ne Mon TV. Eddy Kenzo nyimba nyingi of course ziriwo waliwo n'empya ate nga tudigida era tutudigida oluyimba. Naye abantu bangi bwe bamanya nti oli nominated mu Grammys beebuuza nti oluyimba olwo nga tubadde tetulumanyi kugamba nga balabikanga abakibuusabuusa nga tebakitegera bulungi kwekava nabamugamba nti nno oba yaguliridde olowooza lwaki abantu balowooza nti oluyimba olwo lwetulusaanidde
kunominate. Ebyo bisigadde nga bwe nagambye nti background noise. Oluyimba twaluyimba ne tuluteeka online for that audience. Ennyimba zaffe wano mu Uganda ozimanyi. Ennyimba zaffe mu Uganda zirina style mwe zitambulira era zirina emiramwa kwe zitambulira ng'eggwanga. Oluyimba nga gimirabo olusuubira kutuuka wano mu Uganda wano kubanga lulina mu luzungu wange tulwogere. So amazima gali nti oluyimba twalukola naye abategeka Grammy ezo bazakabeerawo emyaka kati 65. Nze sirina kyemanyi kuba yazitegeka yali ayiiya biki pulaani ye yali ki era simanyi na formula gye bakozeseza kubanga myaka 65 olwaleero ne Beyonce agifuna n'akaaba. How powerful it is today, how relevant it becomes every day, how big it becomes every day, I don't have any idea. Sound gye baagala ne bye baagala sibimanyi. Okitegeera tusabumitinga ennyimba nnyingi mu Grammy bo ne balondako zibawulira nti zibaagadde. Ekyo kibuuza nze nyina ne kyemmanyi era bwe njogera ebingi ku Grammy mba nnemba siina kye nzimanyiiko. Kulina kuwangula green card oyinza kinenyeza oba waguliridde so be bamanyi kye balwagalako be bamanyi nalina nnyingi ze bandironzeeyo wano nyina ennyimba nga buli boda ku boda oluyimba bwe baba tebalulondayo ne balonda olwo kinenyeza nze nyimanyi kye nkimanyiiko. Abagamba mpulira bateeka mu politics bomati b simanyi mukyala we bali ku boodi mukwano bw'oba toyagala kumanya gwe abatayagala ebintu bya Grammy byerambuludde ku website yayo bulungi abagikulembera n'abagitambuza. Matt bitaliiko ni mukyalo nabo ba voting member ng'abalala kuba abantu bateekawo embeera ekola ki senga babadde nga be basalawo nga bwe mbyogera senga nagiresu senga twagiwangudde naye bwe tuba tetwagiwangudde musirikeeko bantu mmwe tugende ewa Cookie tojja kukwata ebibuuzo ebisembayo ebirala bibiri Cookie Promotions. Ekibuuzo ekyo kiri nti bingi byoyize eri okusinziira nga olaba awaadizi zaffe ez'Uganda n'embeeri kiki balina okukyusaamu okusinziira abamu bagamba nti ono aguza awaadi bw'ate ono yawaddeyo gundi nannyuwa awaadi n'amala miliyoni weziki biki byolina okulaba byozetereza. Nze ndowooza lwakuba nti nkyali active nnyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naabanga agenda asirowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereeza awaadi za Uganda kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimbi n'okumanya nti no omuntu bw'omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo kuba gye kimutwala. Ebintu byawana abantu babiteekamu feeling. Gundi teyambuuza simuwa awaadi, gundi si mukwano gwa gundi simuwa awaadi, gundi yagaana okwenyimbirako simuwa awaadi, gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling. Olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mwezi awaadi z'abo abaswangu za venue naye nga lwaki I don't know. Kyogamba sirina nnyimba zikwalifayingawo, kyogamba siri munnayuganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera. So ekyo kikulaga ki? There is a problem somewhere I don't know and they can't even explain. Okitegeera. So mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwe naye ekyo tekijjawo okuba nti nyina ekituufu kyali. So tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga taddemu feeling. Abantu bano bakozesa feeling. So ekyonoona awaadi zaffe wano bateekamu feeling oba okitegeera olina agaana okunaye otunuulira abantu kati ng'aba ba Grammy ne bakwata Burna Boy ne bamumma ki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga nti affe tokayana naffe genda ku website yaffe. Ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi betuwa na lwaki tubawa kakati. So naabo wadde nze sibanenya nti tebanominati nga tebakola ki nyinza okuba siqualifying naye okusinziira ku level kwenti ne bwentambuza ne sero zenyina Eddy Kenzo Festival biki I think I've done something toyinza kuŋŋamba anyway let me not go so far. So abo bokka n'abalala abamu bateekamu nnyo feeling sinakunze nzekka ne kubayimbi abalala baba olaba wabawo omuyimbi gola ng'oluusi bambi yeetaagana naye nga naye tebamulabyewo so bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama
buli kimu kijja kutereera. We have a great generation of these people. Bano abaana boolaba bazze bagoberera ebintu bino, babiraba, babitegedde, bagenda kubitereeza. Tukata ekibuuzo kimu Musoga, naawe tuggalewo. Okay, Eddy Kenzo, amanya nze Abe, nkola n'omukutu ebyokya mu Uganda channel. Nyongera okusooka congratulatinga olw'okugireeta. Ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisooka, omuddaali guno gwoleese ogenda kutwala mission nga wezze ng'okola ku birala oba gw'ogenda kugusigaza nga guli personal gy'oli. Ekibuuzo kyange ekyokubiri, legend munno yagenda n'agwibwako ebizibu sometime back, simanyi bwe wabimanya stage n'egwamu. Gravity like Torres najja n'amubuukira n'ayoza nti yali so happy ku lezo. Gravity omugamba kino abantu n'abayibi abalina endowooza ng'eyiye. Anyway, omudaali guno njowooza tujja kulaba ekyokola, nja kwogera ne management naye ndowooza nze kyendowooza tukolerera ggwanga Uganda. Abali abalamu batusomeko mubiriranga tujja kutwala tubiteeke wali biyiti si mububi. Tuyinza okugamba nti tebali supportive naki but eno ensi yaffe, ensi yabaliwo n'abaliddawo. Tosobola gamba nti nno ensobi yooli. Uganda is bigger than anything. Uganda is bigger than any politician. Uganda is bigger than anyone. Fena tuliwo ku lw'abaana n'abazzukulu. Uganda yaffe nnungi, tulina okujagala. Oba oli akoze ensobi gw'olina okugitereeza. So nja kuguba waguno, nja kutwala nguteeke wali BET abaana bajje bagulabeko kubanga twagala Grammy. Nyinza obutasobola kuleeta Grammy wano. Naye ate omwana n'ajja n'abeeramu n'atuula mu museum omwo n'agamba kati wali njagala Grammy. Ate n'akola n'akikola. So we do this for not only me but for all of us. So byebyo ekirala kibadde ki? Ensonga endala nze nnyo Kamiliyoni oyo ayinza okuba nga si mutuukirivu mu ngeri emu oba endala, naye ffenna bwe tuli naawe ndaba nange kennyini n'oli ali eno tulinamu ebizibu. Ayina ebizibu bye ng'omuntu era gye sikkiriziganya naye mu ebyo, naye ate waliwo kyenzikiriziganya naye era kyemwagalako nti yakola nnyo. Nze okuyiiya nkumanyi, okukuyiiya oluyimba n'oyiiya olwokusatu n'oyimba olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu olwomunaana, ebyo ebintu si byangu. Some people you can even go crazy kuba tukozesa bwongo. Ati muzimu. I respect Kamiliyoni from the bottom of my heart for that. So nze I will always support him though bw'aba akozeemu ekitali kituufu gye nze mutuukiriranga ne mugamba ekyo sikyagadde, but still ekitiibwa kyemuwa kyekintwala naye okumugamba nti wano nga siri musanyufu. But may I respect him and I will always support him, and I felt so bad when that happened. I felt so bad and I will always support him. Era nja kubaayo nga abiri mu Nyanzi muwagire kubanga atuinspirinze ebintu byakoze ebirungi nabyo weebiri bingi, nga wadde waliwo mistakes zakoze ng'omuntu naye n'ebirungi ebitutute mu maaso weebiri. So nze kantunulaawo era nze wentunula bw'akola ekintu nga tekitegeerekeka bamunyiivu ne nga anyway, naye nze nsigala mu ekitiibwa lwa nsonga omulimu gwakoze nange gwe nkoze okutuuka wano. Ate bingi bye namulabirako nkubuulira mazima oba okitegeera. So I give him so much respect to him and I'll always be there to support him. Gravity sijja kumunenya naye kuba naye muntu ali akitinga ng'omuntu, okitegeera. Nagambye abantu bali akitinga different. Oli bamunyonyogera n'adduka, oli bamunyonyogera n'aseka. Osanga naye bw'atyo bwe yali akitinga, naye ate osanga nga sinaye gwe yali ategeeza kuba simanyi oba yavuddeyo n'agaaye gwe nali ntegeeza yakikoze. Buli omu ali akitinga different. Ffe tusiiba tusobya naye Mukama atusonyiwe oba okitegeera. Bw'atyo bwe yali akitinga ate Mukama yatugaana okujajinga. Nze Mako, ekibuzo kyange tiwokomeddewo nga abayita ba media politic batandise okucriticizingayo new project. Abantu abasinga tebamanyi lwaki wazemu project ya Fire Bongole Lutaya. I was born. Abamu bagamba waliwo onoonye born in Africa. So twetaaga okumanya wano otugulireko what was the essence ng'oli mu kuddamu oluyimba olwo
wali SSO yali yakuddamu nga mugenzi oba you had your own version, your own vision for oluyimba? Ndoza ne Dias kabuze lumu tusobola okulaba tutuva Dias atanyize ndowooza lulina miliyoni emu muvannyuma lw'emyaka oba nga ameka oba kitegeeza fire talinayo oluyimba lusinga lwange bunene ekyo nkyogerera wano. Numbers don't lie. I respect mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndongerayo ku muntu ataalumanya. Mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico. Senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde, but I'm trying to promote my country by all means. Oluyimba lulungi. Omusajja alukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa. Tulilaga nnyo teyaluyimba si Munnakenya, Munnauganda. Kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene. Nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage. Omuntu alumanye amanye ne fire. Oba okitegeera. Ekyokubiri, nze oluyimba si musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta. Sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba. Ate nze sinze fire. Mba nyina oddukyusa ne ndukola mu nkola nze gye ndabanga ejja mu mulembe gw'endimu. Guno omulembe gwaffe gwa mudigido, tuli badigizi. Nyina odduteekamu ekibaala. Ekyokubiri, nyina oddutufuula Eddy Kenzo, nyina okulujja mu fire ne ndufuula nze. Ekirala, oluyimba luli olwa fire lukyaliyo. Buli muntu yenna ali eyo nga olina akajanja n'ennuku, genda owulirize ebintu n'oleka. Nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo. Nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba kuba ndi okupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico, ngenda duyimba e Senegal, ngenda duyimba e Ghana, nja duyimba mu America, nja duyimba wa. Omugenzi yafa yandiruyimbye eyo. Y'abalala bonna abaziddamu eri ayina staging eyo. So mukakkane mutuuleko wansi wuliriza version eri mugireke. Teri yali akikola. Ekyokubiri, nze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu signing mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusituukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nnwana kulaba nga nfuuka kyendi. Ate neetambula mayumba g'abayimbi mbakola ki? Mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze nkoze ate sijja kutandika kwegayirira abantu. Wadde tukolera ggwanga Uganda naye nze ndi mutitambuza ne bano n'abalala abangoberera. Tegera bakwete kkirizi gye bali olabayo, bakaseka kkirizi gye bali olabayo, abantu bonna mbaleese ku chat kwe bali. So saagala ate kankayite no sijja kwogera bingi, but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Ndirisa Msuza Kenzo, hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna, the city politician munesibye okunoonya buwagizi. Seguya muntu yenna, kola mulimu guno, ntunda music ayagadde n'amutola atayagadde n'amuleka. So temunengeza nnyo, awulira nga tobyagala bireke. Omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala, kola ekikyo. Nja kuwagira nkukubira enduulu. Akwanya okulijja borders n'emmotoka okuba nti bajja okukima ku airport ne poliisi we bakutte babadde basigadde mu bayibu yaabwe nti balimenya muyimbi waabwe. Omuyimbi yeetaaga ki okubeera ne ttiimu ng'eno? Nze simanyi nti waliwo n'omuyimbi yakubbako omuzindaalo. Naye ni just 1 minute ku social media nakitategeke muyire omuyimbi eyakoni. Saagadde okumala budde bungi mweno press conference. Ate mbadde saa kwogera bigambo bingi kuba buntu mugenda butematemamu butematemu take stand go kubeera ate ez'enjawulo, which I don't care, I don't mind. Kirinaako buzibu kuba sirina ndiisa naye tiimu yange eya tiimu Eddy Kenzo mwemulaba bano bokka, naye tuli bangi. Tobolaba batutya
ne bwe ba gavumenti yennyini etutta tetuganye okukola ebyaffe. Kambabuulire tetulina omukwano ogwa ddala, and that is a sign of a good leader. I love them, they love me, they benefit from me because I give them hope. There is unity, there is hope, there is love in Team Eddy Kenzo, and a lot of peace. And they connect. Abaana bakonectinga ne bekolamu bizinensi, ababodaboda ne bakolamu kati abaana ababodaboda balina ettaka libagula nakawuka eyo, abatimu Eddy Kenzo bo bajja kweyogerera musobola bakolako interviews. That is the sign of a good leader. I love them and I lead them well. You know what I mean?